Okay, okusinziira ku mawulire agavudde mu district y'e Kalangala, kikakasiddwa nti kyandibanga kituufu okufa kw'omugenzi Honorable Nakimuli Helen kulabika kwali planned. Bampita Kali Lugambo Promax Simple MC, njagala ovuge video eno. Okusinziira ku bubaka President w'ekibiina kya National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atadde ku mukutu gwe ogwa X a few minutes ago, avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti looking at what the regime did in Kalangala yesterday, would anyone be wrong to assume that they killed Honorable Nakimuli to forcefully take over that district, the same way they killed Fefeka to take over Kayunga? Ajeo statistics. Mujjukira mu 2021 nga tumaze okulonda e Kayunga chairman w'ekitundu ekyo Fefeka Ssekibogo yafa mu ngeri etategeerekeka, era by elections yakolebwa, NRM nekola buli kisoboka kyonna ng'ensi eraba ne babba akalulu ako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akuzizzaayo n'agamba nti would anyone be wrong to assume that they killed Honorable Nakimuli to forcefully take over that district, the same way they killed Fefeka to take over Kayunga? Kati bannayuganda wano webaze sawa za forensics. Wotunula emivuyo ejabadde mu kalulu ke Kayunga, wallahi billahi tallahi tosobola butakkiriza statement Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gyakoze. Nkiddamu, wotunulira emivuyo ejibadde mu kalulu ke Kayunga, gwe ssebo oba nnyaba ndaba tosobola kurulinga out statement Bobi Wine gyakoze. Kuba gambye nti omuntu tajja kuba mukyamu waatandika olowooza nti okuttibwa kwa Nakimuli Helen kwali kuteeketeeke, era abantu bagenda tutandika okuteeka okunoonyereza mu nsonga eno na buli kati ekituufu ekyaviirako omukyalo n'okufa bannayuganda naddala bannakalangala bakyewuunya. Rumors zajjangawo mu kusooka omukyalo no bassemutte, abantu abasinga ne tubirekeraawo. Nawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ensonga zemu n'agizuukusa bupya, kuba ekyabadde Kalangala gwe atandaba kulaba kyabadde Kalangala. Njagala nkulage just ekyabadde Kalangala ssaawa zaabadde 6. Kino kye kyabadde Kalangala ku polling session emu. Laba video. Now, that is partly what happened in Kalangala. A by-election ey'omubaka wa parliament e Kalangala, amasasi gaavuddeyo, bakubye amasasi, abantu bano babbye akalulu ng'ensi eraba nga tewali abakubana ku mukono. Babbye akalulu nga tewali abakubana ku mukono. Kati gwe andaba njagala ombuulire statement ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine osobola ogirulinga out ku bikolwa ebyabadde Kayunga mwerabiddeko nga mmwe ago gaabadde masasi agavuga. Kati njagala kubuuza gwe andaba,
golooza waliwo omuntu asobola okugenda okulonda ng'atuuse ku polling station n'asanga banne nga babatadde ennyala? Do you think anyone can go and vote? Ye post ya Kyagulanyi. Looking at what the regime did in Kalangala yesterday, would anyone be wrong to assume that they killed Honorable Nakimuli to forcefully take over that district the same way they killed Fefeka to take over Kayunga? As we talk right now, olejja kwebuuza kiki ddala ddala ekyekusifu ekiri e Kayunga? E Kayunga ewabadde manyanga Kalangala ewabadde ebintu bingi nnyo. Mujjukira we baakwatirayo abaana ba NUP, ttiimu ya Kyagulanyi yonna yonna. Era twatandika owulira nti waliyo ekiriyo oba oliawo byessaagala yingira mu ssaawa zino. Joel Ssennyonyi, leader of opposition, yalemeseddwa okugenda e Kayunga. It was on purpose. Bamulemesezza okugenda e Kayunga, ekidyeri kye baakikutte ne bakigaana okugenda, n'afuna ekirala ne kitambula kituuka mu makkati ne bakiragira kidde emabega. Kasolo yagamba tugenda kukola buli kisoboka okulaba nga tujja obuwanguzi eno. The same way bwe yakola ewalala, wano baakabbye ng'ensi eraba. Nga ensi eraba. Without fear. Bugenze okukya nga balangiridde. Akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira results nga kagamba mbu okusinza ku bivudde mu kalulu e Kalangala, omukyala owa NRM n'abayiga Aida afunye obululu 1,264, ng'owa National Unity Platform Nampala Irene afunye obululu 7,474. Era ne balangirira omukyala oyo owa NRM nti yawangudde. Mu masanyu amangi nga be babadde ku polling station bokka bokka ne bajaganya, ne bawulira essanyu nga bamaze okubba akalulu. Naye era feesi z'abantu ababbye tezibula mu kujaganya. Era waliwo abamu abalaze nga mu butuufu kino kye tukoze ng'abamu era bakulaga nti mu butuufu si basanyufu. Jjukira National Unity Platform yo yeesambye n'egamba bino tugenda bibeeramu kubanga byabubbira. Bano omukazi eyawangudde ne banne abantu abakulu banne muswaziza nnyo bamaama baffe. Nze amazima ga Katonda mugulu, singa maama wange yali wa NRM ne musanga ng'asanyuka. Omuzadde azaalukka omwana akola atya? Wallahi billahi tallahi okufa nandimweganye. You find your mother of that age ng'ajubilatingira ebintu eby'ekisiru webityo. Oyo ye returning officer eyalangiriridde results. Naye ekisinga okwewuunyisa, waliwo ekitundu ekimu in fact amawulire gatambudde nnyo ku mutimbagano. Ekitundu ekimu abalonzi babadde something like 130 something, naye bagenza okebera ballots eziri mu kabokisi nga mulimu ballots 5. Aba National Platform ne bagamba kuno okubba kubadde kwa kisiru, naye we can do this in a harmonious way. Ekirungi tulina bumashini buno eno bwe mwaleeta. Kamashini ako kayamba katya nti wobayuza akapapula wali eri ne bakakuwa, bakayisa mu kyuma ekyo n'ekingu mu kyo kyotaddeko, ne bamanya nti Siberu Rashid aweereddwa akalulu kaneno kaliko koodi, yeno koodi yaako, ekitegeeza nti bakuligestalinze ng'omulonzi. Eyo information eno sigala mu kantu ako. Okusinziira kwakulira ebyokulonda mu Buganda owa National Unity Platform yagambye nti ffe kye tuwagala tukwate ezo polling station gye baze ne bayiwamu obululu obungi,
tukwate akuuma ako tukebere obululu obutuufu kuba omuntu ateekamu ekyenkumu kyo ekyakaggulu nikitegeeza nti okkiriziddwa ne bayuza akalulu nako ne bakasikaninga ne bakatakinga ku ggwe nti Kiberu Rashid yalonze kekana akalulu ke. So ako ke kaba akatuufu. Bo bagamba tukole ekyo, abakulu bagambye apaana ne bakabba bubbi. Ye posti ya Kyagulanyi. No one can you stop assuming nti bamuse papasili kutwala Kalangala akategedde gye